Senefiti nnyo wetuuka kwambala kuyimba bagamba omusajja akubisa luga. Gwosinga mu Uganda okuyimba? Olinayo mulala gw'omanya nsinga? Anenda taata mwogere. Bobi Wine. Right now kati yesola muteekayo eyo. Bebe Cool. Era naye Chameleone. David Lutalo. Wa generation eno. Eddie. Lutalo yayimbanga ni mu P1. Nze nawulira akapapala. Anyagezaako kuddako mu music. Tugambe gwosinga wali mu namba empaka. Tewali. Otaba abayimbe wano basinga nnyo okulwa n'osinga oyimba. Bala basinga kwogera osinga oyimba. Nze nasingaza kuba ndongo. Bayimbi ngani aboogere nnyo? Nze simanyi. Mbeerayo nga bagamba wali ono yayogedde bino sibawa attention. Bayimbi no bakuba bajjako okuba bayimba. Nga batandika batya. Obulaba bukampu obuli eyo bukuba. Bukampu obuli eyo bukuba. Tewali asobola kunkuba. Nze nkulidde mu ntalo. Nkulidde mu ntalo wali ekireka bampita bya ntalo. Naye ne mbireka kuba manyi kiki ebireeta. Oli mu meka leero? Solaba engato. Engato yiyo. Engato ya dollars. Ya dola ebi bibiri eno bagindeetedde buleete zikuva bweru. Then kati kana akapale. Pale zino damage ate n'enkyala. Sizikyalabika ennaku zo gyalaba ebipale abaana ennaku zo bye bakuba. Mitwalo 2-3. Pale yino era $5. Then tudde waggulu kunaku by'effulungu. Effulungu olimanyi. Liiryo. $150. Galubindi zo bampaddemu bubi. Yes. Necklace ono silver wa ddala. Bakubiri ebyokyabayaayo obulago. Waliwo abayimbi abalina ebiboozo. Ono silver wa ddala. Simanyi. Jero balabanga bambadde scrap mu bulago. Ono silver wa ddala. Mbalaba eyo nga bazimbye n'obulago. Kanoko manager wange yakampanga kirabo. Manager Swati. Kale manager nazambadde bingi. Oyaninyise n'ennyonyi n'antwalako ebweru okuwummula. Oyagala salawo manager international. Muyimbi right now. Sawa zino kaseera kakuteekayo buli muyimbi yanagwe kasoba ng'oli fitting wenene ongemalayo ekina kyekigana nseta kakusayininga. Inspector Nevada simusayininga. Kola Justinga Waseruganda One Blood One Love. Yama. Nebale nnyo okungoberera nebale kunfolowinga nebale kukola followers bange nange ndi follower wammwe Spark TV naki akabi nnyo.